His Excellency afulumye eggwanga entebe agirekedde Mama Zedriga ennaku nga ziizo Zedriga kati yatulina yatukutemu okutuuka nga awa 15. His Excellency akomawo ne Oscar Award oba mwagala oba temwagala oba twagala oba tetwagala alina ogireeta kati prosesi z'okwetegekera okumukima zitandise. Azzeeyo kunona award yaffe y'okulwanirira emirembe. CDS Buganda omwana wammwe ne mugaana okumucelebrate nga ne mudda mu kulwanirira Mpuuga omubbi. Mwamulowooza ffe tuli basiru. Ndabyeko Gashumba ng'agamba oyo Kyagulanyi. Alina Jeno gwe yakolagana naye. Okulaba nga bawa Saabagambye nti no bagenda kukola force okukuba His Excellency mu biboozebooze eby'ekisiru. Bw'oba okolera Jeno nga ne Kyagulanyi nga akolera Jeno nga mwenna mukolera Jeno ate munno oyogera waaki. Mmwe ffe tetuli basiru. Ffe tuli basiru. Si mmwe mutu bwatyo Kyagulanyi Robert Ssentamu bwe bunkenke bwatadde ku gavumenti ya Mwai Museveni. Wawulira bino ali mu ggwanga era obukulembeze yabukwasizza Maama Lina Zedriga olwaliwo ye pulezidenti w'ekibiina ki National Unity Platform era yatambulirwako ensonga yatambuza emirimu gy'ekibiina naye ng'abantu bali mu kusattira tali mu ggwanga naye basattira n'okusinga lwabeera nga waali. Baawulirako nga bannayuganda bagamba nti bw'aba akomawo singa abaleese awaadi y'okulwanirira emirembe mu nsi yonna yonna tulina okumwaniriza ng'omuzira olwa awaadi gy'aba atuleetedde. Batandise okusattira beebuuza tugenda tukikwasaganya tutya singa abantu bano balemerako ne bagenda bamukime. Bakimanyi bulungi ebyaliwo ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'ekkumi bwe bamusikambula ku nnyonyi bamale bamutwale mu maka ge magere. Baali balowooza bawiininze bakkakana Kyagulanyi Robert Ssentamu yabawangudde kubanga amawulire gaasaasaanira ensi yonna yonna era ne bongera okwerabisa n'ebikolwa byabwe eby'obwannakyemalira. Ne ku luno beebuuza nti bwe kinaaba bwe kityo tugenda tukikwasaganya tutya. Baaba abantu beewera ate nga bakimanyi nti bakyalina obusungu bwabwe. Byonna tubirinze ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno gwennyini Kyagulanyi Robert Ssentamu gwagenda okubeera nga akomawo mu ggwanga. Haji Setu omusomi w'Eddwa tutambula naye era nkujjukiza gwe alina okusoomoozebwa okw'enjawulo. Oba olina ebizibu ebikumalako emirembe kubira Haji Setu omusomi w'Eddwa ojja bifuula lufumo. Baasomeddeko ku ddwa ze be bamukakasizza nti wamma eddwa ze ddala ziwonya. Nakugamba tagaba ddagala akusomera busomezi ddwa obulamu bwo ne bukyuka. Naawe abadde akyasoomoozebwa nga weebuzeewo okuddukira. Haji Setu omusomi w'Eddwa ky'ekyokuddamu. Essimu ye kw'osobola okumufunira eri 0703 31 39 25. Nga omwoyo gwe gusalawo omubiri. Ani ajjukira ekigambo ekyo nga nkyogera nnyo wano. Kati nno muwulire. Ebyabadde binkomyawo eggulo nga nakamaliriza nkomewo bibino. Najja ne mbabuulira okufa kwa Lwomwa. Museveni yatta Lwomwa ng'alina by'ayagala ebyo nabibagamba ate abimanya genda mu vidiyo binoonye. Ng'alina ebitundu by'ayagala olw'okusaddaaka omwana gw'endiga nga bayimiridde mu Bayibuli. Okusaddaaka omwana gw'endiga baguggyeko ebintu. Museveni awunika abantu kubanga endiga ne bweba n'obulumi nga bagisala tekaaba. Ekyo nga kyebaagala ku mukulu w'endiga okukikwasa Uganda yonna. Kubanga yali basaddaase nnyo endiga nga ndiga kati baagala endiga omuntu endiga nga Bayibuli bwega nti Yesu mwana gwa ndiga. Baayagalayo omwana gw'endiga bagusaddaake okutukwasa ffenna bannayuganda. Naye ng'ebitundu bye baagala tebalina bwe basobola bikola kubifuna okujja share the video okujjako nga bamuse publicly ne bajja nga ba forensic experts okujjawo ebintu mbuno banoonyereza bagattirize ne mu postmortem report bagende babitwale jjo ne mbagamba nti nno byatuuse bagenda kusamira. Kati we navudde wano ne ngenda nfuna information okumanya tuli mu lutalo okufa kwa Lwomwa byabadde bya bufuzi naye eby'omwoyo. Nga Museveni awasaddaaka omusajja yamugamba endiga yesobola okikola ekisooka endiga tekaaba egumiikiriza obulumi. 2 endiga nti bw'ebeera mu nte ng'olina ente 2 n'oteekamu endiga 2 eggulu terisobola kuba nte ezo
era nabadde sikimanyi nga nebuuza ewaffe twabeeranga n'abantu nga munte mulimu endiga owulira ebyo byonna nabo bibabuulira joozi yensonga lwaki batta Lwomwa. Kati okumanya olutalo lwa Mwoyo jjo ne bagamba nti Museveni byonna amaze okubifuna bamugambye afune ente enjeru n'eya bulaaka agende kukatta bagole bakole emikolo baddemu balabe oluvannyuma lw'enkuba eri gye nabagamba eyatuukiridde. Babadde bagenda mu mikolo ne bagwamu encukwe ng'ab'endiga bakutte His Excellency Kyagulanyi ne bamukozesa emikolo gye mwalabye okuleeta Lwomwa. Jjukira Museveni atta Lwomwa lwa kutwala Ntebe n'okuwunika bannayuganda. Kyagulanyi n'akomyawo Lwomwa omulamu. Bino biri mu miitingi biri mu kusamirwa kwabwe. Emikolo gyonna Museveni gy'abadde agenda okukozesa ebitundu bya Lwomwa gyonna gy'abadde nullified, gyonna gy'abadde cancelled mu nsi ey'omwoyo. Kubanga Kyagulanyi yakoze emikolo egireeta Lwomwa nga ne Kyagulanyi ayagala Ntebe nga ne Museveni atta ku lwa kutwala Ntebe ne Kyagulanyi n'akomawo. Kati neebuuza ab'endiga balungamiziddwa batya okuleeta Kyagulanyi okukola emikolo egireeta Lwomwa okubeera omujju omukulu? Olabye ensi y'omwoyo. Nze nja bibagamba abiwakane. Ekirala ekyabadde kindeeta ky'ekyomusajja oyo agamba nti nno ye yagoba ababbi n'abakwata. Museveni yalagidde bamumutwalire. Museveni era mubirabye ku mawulire byabadde bindeeta nabadde mmanyi nti kuba Museveni kati yeraliikira Secretariat senga nabadde nkyogedde maybe baali badde bakisazaamu. Omusajja oyo tebamututte kumusiima nti Museveni yasiimye. Omusajja oyo bamututte kumuggyako ekintu, kumuggyako ddagala oba waalinnye kumuyoola bigere okumwambulako obuvumu obwe yakozesa. Museveni nakugamba buli kintu kyakola asooka kukikola mu mwoyo. Omusajja oyo Museveni amututte kumuggyako ekyo ekisuubirwa okuba kiba interpretingira nti ekyo kigabanwako Uganda yonna. Museveni amwambulako ekyo. Era ebintu Museveni byayogedde ebimu kubadde kulaamiriza naye mu magezi. Byayogedde n'oyo omusajja kubadde kulaamiriza naye mu magezi. Ng'amwambulako ekintu ekyo tekikwata bannayuganda. Nakugambye Museveni yasisinkana pressure okumuggyako ekintu ekiri ku pressure. Kati ono omusajja obuvumu bwe yakozesa nakugamba waliwo bw'otwala emmwanyi ku kyuma tebakebera nsawo yonna bakubamu bukubi ne basika ebbomba. Alumako emmwanyi ezijjira ku bbomba zonna tebazisala. Ateeka mu lubatu n'alumako emmwanyi 3-4 bwe ziba zifaanana ekkutiya bw'eba efaanana. Kati Museveni ali mu kulwana n'ekintu kiri spirituale. Naye nina amawulire amalungi nti byonna Museveni bye yabala ku Lwomwa. Museveni yatutte obulamu. His Excellency Kyagulanyi nazza obulamu. Eyo ye interpretation y'omusawo gye yabawadde. Eyo ye interpretation y'omusawo gye yabawadde ku mikolo His Excellency gye yakoze mu kuleeta Lwomwa. Waliwo alina kyabuuza. Kambabulire Katonda asobola okuzza obulamu awatali bulamu. Bannayuganda tetunnaba kufa kuggwaawo era tetunnaba kuggwaayo. Njagala ombuulire kyazze kitya kyakwataganya kitya bwe kiba bw'oba okiwakana kyakwataganya kitya okubanga waliwo omuntu awakana nti Museveni si ye yasse Lwomwa. Waliwo omuntu awakana nti Museveni si yasse Lwomwa. Waliwo omuntu awakana nti His Excellency Kyagulanyi si ye yaleese Lwomwa omupya. Kati kyendi mu kubuuza byakwataganye Katonda asobola okuzza obulamu awatali bulamu. Bannayuganda tetunnaba kufa kuggwaawo era tetunnaba kuggwaayo. Njagala ombuulire kyazze kitya kyakwataganya kitya bwe kiba bw'oba okiwakana kyakwataganya kitya okubanga
waliwo omuntu awakana nti Museveni si ye yaserwomwa. Waliwo omuntu awakana nti Museveni si yaserwomwa. Waliwo omuntu awakana nti His Excellency Kyagulanyi si ye yaleeserwomwa omupya. Kati kyendi mu kubuuza byakwataganye bitya. Don't joke with the spiritual world.